mwebale kulemera ku mulamwa ababuuza bonze mukyala Amaniyo Sheila yesimyewo Wawumani MP Mukoro District tebababuuza nsasooka ku baloti tusebangi naye asinga mweyo resi y'Amaniyo yagenda okubeera eddoboozi ly'abakyala yagenda okubeera namboze bwatali yajja okubaawo olw'okuba eddoboozi ly'omukyala Mukoro District libadde lirudde nga teriwulikika kakati nzuuno zagenda okutuusa obubaka bwammwe nga tukiika mu gavumenti ya His Excellency Kyagulanyi kubanga tugenda mu Uganda empya ku bululu bw'omugenda okutuwa nsaba mu bulonde mu bungi nsaba mu kanoonya mu bungi nsaba mu kakuume paka we banaatulangirira mu gavumenti empya omukama abantagalire aye Katonda kuuma Kyagulanyi Ssaabasajja Kabaka awa mukyala nga buli omu aŋŋamba ojja kwesimba ku nnambooze konze nedda waliwo ekifo ky'omubaka omukyala n'olwekyo eddoboozi lizze omubaka omukyala gwali olwekumanyaani mugambe yagenda okusooka ku baloti akakonge k'omubaka omukyala mukyala Amaniyo yagenda okusookako mbasaba mutuwulabirenga ddala ku lunaku lw'omwezi 15 January 2026 mutiikinge umbrella okuva ku pulezidenti waffe ow'eggwanga gwe mmanyi President Kyagulanyi ozeeko Honorable Namboze Betty emmeeza ey'okusatu egenda kubeerambako omukyala Amaniyo banange Henry Tigan weebale kutweyungako Henry Tigan muyimbi wa kabi muyimbi Amaniyo gwe njagala aliwo Sibitundu bingi ebirina omubaka ng'owammwe mbadde wali ne mbanyumiza omusajja bwe yasinzira e Mayuge n'asala muwala we omutwalo n'agamba omuke yali agenza okuwasa nti omutwalo ogwenkusalidde okutwala muwala wange kuleeta Namboze wano era ne bannona emukono ngende embeera omutwalo e Mayuge omulenzi yali w'emukono omutomi we n'amugamba nti okukuba muwala wange omutwalo gwenkusalidde kuleeta Namboze n'alinnya muki ne bansitula nga nze mutwalo ne bantwala e Mayuge eyo nga nze mukali n'abuuza nti omutwalo guno wanti gugwo ntudde wali ne bba waagwo ne banyingiza mu nnyumba wali mumanyi abasajja kye baŋŋamba Namboze wakajira kuno ku kyalo owulira ekyuma ekiwuuma enkoko tezikyabiika ente tezikyavaamu mata abakazi embuto zivaamu naye omubaka waffe Nakadaama bino abisirikidde nensituka nenkomawo ne mu palamenti saatuuka nakoma ku balometa neŋŋamba ab'e Mayuge nti we mutatereza kyuma ekyo ngenda kulangirira sukaali wammwe bamuzire nayogerera wiikisi 3 ey'okuna ekyuma ne bakitereza era e Mayuge oli omusajja Kazungu ekyalo kyonna kimutendereza yasaba omutwalo twali tututte n'ebirabo n'agamba ebirabo mubizzeyo omutwalo gwange mugumpadde ne tumugamba taata bino birabo kati omutwalo ogwo gwakoze ekyo obeera n'omubaka ng'oyo bagamba nabbi tamanyibwa wa waliwo bagamba Namboze aluddeko batuufu naye obulamu pimusiyo nage buliko kkomo era Museveni naye bw'aba ayagala okulwako ajje ku bwemupi twakozewo n'ekifo ky'abakadde twakozewo n'ekifo ky'abaki ajjemu ekyo afuge tebiriiko ki naye ye Museveni akyakwatiridde Moses Ali ye Museveni akyakwatiridde Kadaga Kotafiire bakyali mu palamenti babajja mu palamenti nga nze nsoma ku Bishop bakyaliyo mu palamenti mwe mugamba owammwe asobola okagambako nti fuluma nze omubaka wa palamenti tabeera wa kitundu baloko governors babali bakabanda abo bakansala okwange kuli eri ku ggwanga ninyanga omuzanyi w'express naye nga bamuyita mu ttiimu yaki ekibaddeyo kibadde mweziki mbadde nfa emirimu mbadde nfa emiki mazima nga tuli ababaka babiri wano nze n'ow'abakyala naye nga batuuka n'okumpeereza amabaluwa ga MP w'abakyala ng'ate abantu balowooza yaani yenze kati kambalageko Kyagulanyi kye yalaba ekyamukyusiza squad wama bano babuuze enda kubanga nkola ki
nsinga awo mulitegeera nti Katonda azituddeyo omunene omulala wa emukono nga Katonda bwe yasalawo situla Bobi Wine ng'awummuza Besigye era mwakiraba ng'amasanyalaze omwana azze nago naye bassebo ne bannyabo mu kiseera kino Mukama tannasitula muntu mulala mu kibuga muno akyala balekedde Nambooze waliwo ebyokumala oba munyigire tegagamba bunemeza abantu ku makubo kuno naye njagala basooke kuzimba katale tuteekeyo abantu tulyoke tubagobere bakolera njagala bazimbe paaka babateekemu balyoke babagobe wano n'ebyo ebyokujja nga batusindikiriza olaba waliwo omugango omwali mu kibuga muno ajja yeeyongerayo naye muganda wange enaku ezo bamufuulidde redicard yabadde ayimiridde ne mu kalulu n'akaddukamu kwesente embi ezogenda ng'onyigiriza banno omusajja omugazi Gandhi yagamba that the rich should learn to live simply so that the poor can simply live. Abagagga bayige okwezirizayo akatonotono n'abaavu bakole ki abeewo. Kampala bamaze otufulumya. Kalamuka akalulu kano pulezidenti yakoze bweti naye ng'ekikulu kyemwakola luli ekyokulonda nkoleera ensi yabasiima mukikolerera abagaba zeza abalwadde basiriimu abafa nga tebalina ddagala omufu yafa nga talinaki kubanga sente z'eddagala bazikola ki ali magomba akolimira buli eyalya ku sente ezo nga naawe yagabanako 50,000 akutwaliramu. Abaganda bagamba enkoko y'omuko temala bibamba bawutambuute ki ezo sente zebatambuza tezimala biki bwe muba musazeewo zikwata mugulangawo ombuzi ne mugisalirawo ne mugiriirawo temuziteekanga mu nsawo yammwe kuba kuba bisiraani. Nkyayagala okubalabako nalabula abaali wali ti temukwata ku sente z'abantu abo ne bazikola ki kati bonna baasaanawo mwenkya abaagala okubalabako Kyagulanyi atumye okubalaba yampadde omulimu munene kumpi nze nkulira kampeyini mu Buganda wonna ate ng'omulimu nina ogukola ki enkya kano kembalabako kakati ate baagala nawulidde wazzeewo n'omusajja ajja yeeboggoza ayogera ebintu ebitaliimu magezi naye mbabuulire lwali lumu kapa gamba munno nti kapa negenda eyo ku kyalo yasanga mukyala wa mmese taliiwo nga mukyala wa mmese takola ki kakati mwami kapa n'atandika okuyimba obuyimba obulungi myau 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 obwana bwa wammese bwe bwawulira ne buvaayo mu kinnya bujja bulaba omusajja ayimba obuki aba akyayimba ng'obwana bufuluma buti ne wabaawo ate ow'ebboggo najja n'agamba po obwana ne budduka ne buddayo mu ki maama waabwo bwe yakomawo ne bumunyumiza ti wabweru awo wabaddewo omusajja ayimba obuyimba obulungi nti myau 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 naye nga waliwo okusajja ogubi n'okufaanana tegutufaanana ne gujja ne guboggola nti bwabwabwabwo bwe gutugobye ne gutugoba ku nnyimba. Maama waabwo n'abugamba nti oli abadde aboggodde obubi bambi lwakuboggola bubi naye ye waffe naye oli ayimba obuyimba abadde ajja bbalya abadde ajja bakola ki ebiseera byakalulu wesibeera waliwo abajja wano ne bayimba obuyimba obuki bajja bbalya. Kyagulanyi mumumanyi Kyagulanyi tasuulanga muntu gwe n'omulonda mugende mubuuze Nsereko bagenda ne basuula Mpuuga Nsereko n'agendayo
addayo n'amukolaki wayise wiikisi bbiri nsereko yeekokola agamba bannange nga nakola ensobi okwekulukunya ne Kyagulanyi gwakoze eki Kyagulanyi alina ttooki eraba ebuziba wawanulira omubaka mulamba n'amukuba ku ttaka nti vaayo mwab'emukono mmwe mbabuulidde mbamukoze eki mbabuulidde waliwo awakanaawo naye mulimbuulira mulikola ki mugenda gamba tisobwalirwa eggulogulo namboze n'atukola ki nze bannange sinze nga bakkaadi singa nze nalinga bakkaadi singa erisa agirina kubanga erisa munnange wakunyido naye olaba erisa tagikola ki tagirina ekyo kitegeeza sinze nkola ki abantu bagwa ku lwabwe naye baagala bwagazi kunneekwasa kubanga bamanyi nti emukono kasita okutula Nambooze era opposition obeera ogikoze eki oba ogikutudde basebo ne bannyabo wano waliwo omusajja bamuyita Kajimu yajja n'akayanira DP ngambye mwaka oyo omubaka ayogera bwe munajjayo omubaka ayogera mwetegeka obyeyogerera abasajja bano balina omuki